Eddakiika ebulanga 5 okuwera essaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero era nange nja kuba nkusiibula amawulire g'omunnyo ku 3 tujja kuba tugaggalawo ag'olunaku luno olwaleero. Mu bye tukujjidde mu nsiko y'ebyemizannyo Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ono abadde minisita mu Buganda okumalira ddala ebbanga lya myaka 10 ng'abadde atwala abavubuka ebyemizannyo awamu n'okwewummuzaamu wabula awaddeyo yaffiisi eri Oweekitiibwa Robert Sserwanga. Gye buvuddeko Ssaabasajja bw'atyo yasiima n'akola enkyukakyuka mu kabineti ye. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Abadde minisita ow'ebyemizannyo mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka Henry Ssekabembe Kiberu awaddeyo ofiisi eri minisita omuggya Robert Sserwanga. Nina essanyu okutegeeza Obuganda bonna nti mwemperereza. Ssaabasajja Kabaka yasiima Ssabbiiti ewedde n'akola enkyukakyuka mu baminisita emmengo era abawagizi ba Ssekabembe bamukoledde akabaga okumusiima. Ssekabembe Kiberu akuutidde amuddidde mu bigere okuteeka amaanyi ku bintu ebikoleddwako okusitula Buganda. Ttiimu ze ngenda okukwasa zijjudde abakazi n'abasajja abamu abali wano mu ngeri ya nakyewa naye nga bakugu ddala abavudde emitongole egy'enjawulo abavudde mu busuubuzi ne babanga bamalirivu okuweereza kabaka waabwe. Nasanga ministry etalina mabago kwezimbiddwa. Ngenda kukwasa enteekateeka ezirambikiddwa obulungi ezinoonyerezeddwako mu nnoonyereza ey'ekikugu ennyo nnyini ddala ezitusuzzizza nga tutunula mu bizinga essese. Minisita omuggya Robert Sserwanga asiimye obukozi bwa Ssekabembe era wakutandikira wakomye. Tugenda kukola ffenna, tugenda kukola obutebalira, tugenda kukola n'obumalirivu, tugenda kukola n'obuwulize, tugenda kukola n'obuwulize eri Namulondo. Ate buli muvubuka alina kyakola kola n'obuwulize eri mukamaawo. Buli muvubuka alina kyalina kola n'obuwulize eri abakusinga. Engineer Ben Misaga munnabyamizannyo yakulembeddemu abakoledde Henry Ssekabembe akabaga okumusiima byakoledde emizannyo. Abantu ab'enjawulo ababaddewo boogedde bati tekitera kulabibwa mu bukulembeze bonna era ekifaananyi Oweekitiibwa Henry Ssekabembe kyatulaze kifaananyi kya nkizo nnyo mu bukulembeze ffenna bwe tulimu ngaffe abavubuka ate ne mu nkulaakulana y'omupiira. Olabye nti President wa FUFA kubanga kwe kakiiko kwentula akafufa. Minisita w'ebyemizannyo ono tubadde tumutegedde n'omupiira agutegedde. Era nzikyentegeeze kubanga nti ng'omupiira tetwandyagadde kubanga tumutta wabula okwongera okumusika okubanga tusobola okutembeta naye. Ssekabembe Kiberu omu ku baminisitazi b'Obwakabaka abasoose okukolebwa enteekateeka efaananye bw'eti. Nabwe kiro nno nze nsaba abaweereza mwenna tukozese ensonga ekyokuyiga tufune ekyokuyiga mu nteekateeka efaanana bw'eti. Era emyaka 10 gyakimazeemu ffe abaweereza okumpi naye tetukomye kugenda bugenzi mu maaso ng'Obwakabaka naye azimbye abaweereza ab'enjawulo human resource. Ngaffe abavubuka atuwadde omusingi atuwadde platform atulaze okukola ngaffe abavubuka ab'omulembe oguliko. Minisita Henry Ssekabembe Kiberu amaze emyaka 10 nga ye minisita w'abavubuka n'okwewummuzaamu emmengo ng'atadde nnyo ebyemizannyo ku ntikko naddala mu mipiira egy'amasaza. Ankoze bulungi nnyo, I'm very grateful. Era yennyini olwo yanvuze era njagala ayingire emmotoka ng'endabirwamu zino. Bya Geoffrey Mugerwa, Soroti TV, Omunnyo.